Munnamateeka Raphael Okiot bw'atyo yawumuziddwa mu nju ye ey'olubeerera wali eri mu bitundu eby'Etteso. Mu kukungubagira taata yagenze maaso okuba ng'ate akwasa bangi ennaku oluvannyuma lw'okutegeeza abantu nti yasigazza omwana kati omu yekka bw'ati mu bulamu. Ono yazaala abaana bana weewaawo abasatu bonna kati z'embuyaga ezikunta era nga yagenze maaso okuba ng'akubiriza abavubuka nga balina omukisa bagende mu maaso okuba ng'ate bazaala abaana abawererako ddala baleme kuyita mu bulumi bw'ayitamu essaawa eno. Agamba nti ekirooto kye kyali kyakuzaala abaana basatu ne mukyala we weewaawo owookuna najja accidentally era nga wetwogerera asigazzaawo omu bw'ati kati ka kibiriti. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kuppijetanyiza Kakwole omulungi omwagalwa agyekomeddeko nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyini era nga bwe ntyo nyongera okukwebazaako gy'otussaako engalo gy'osinzira okuba ng'ate otambuza obulamu. Mu Mabira Forest ku luguudo luva e Kampala okudda e Jinja wabaddewo akabenjedde kabusa nga kano katutte obulamu bwa Meeja amanyiddwa nga Nsamba Habibu era nga yabadde atambulira mu mmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser V8 namba UBQ 424N. Kigambibwa nti ono yabadde awenyuka buweewo era nga yagenza ayisa emmotoka eziwerako ddala wabula mu maaso wabadde wavaayo trailer eyamulemye okuba ng'ate adojinga okukakkana nga bambala bwenye awo nno nga obulamu bwe bwakomye. Kitalo nnyo kitalo ddala. Eyo nga nkugjeyo ye amyuka oba yali amyuka RCC wa Lubaga ng'ono yawummuzibwa gye buvuddeko awo omukulu Anderson Borora Herbert bw'atyo azina embeera gy'alwanagana nayo era nga azenga ayina byatugamba okumala akabanga kati akawerereddeko. Ku mulundi guno yavuddeyo n'abaako bye yawandiise ng'alinga oba akola eddaame. Yawandiise n'agamba nti wadde nga bantiisatiisa ku bulamu bwange bingi byensasulidde era ndi mwetegefu okusasulira ebirala. Saagala kwasanguza bigenda mu maaso naye bino bisatu njagala mubimanye. Ekisooka nja kwetaaga munnamateeka omwetegefu okulwanirira eddembe lyange. Ekyokubiri ebintu bino bibiri temubikkiririzangamu bwe mbanga nfudde nga ku byonna ekisooka temukkirizanga nti omutima gwange gwesibye oba gwesiba kyekyo ky'owulira nga bagamba nti afudde heart attack. Ekyokubiri tebavangayo ne babagamba nti ku bitundu byange eby'omubiri waliwo ekyalemereddwa oba ekyabadde kitakola okugeza ng'ensigo bagamba nti afudde ensigo simanyi afudde ki ebintu we bityo nti temubikkiririzangamu. N'amaliriza n'agamba nti bwe kaba akabenje embeera ebeebaddengawo yonna akabenje ako kabeewo mugyekenennyenga nnyo era mubuuzenga nnyo ebibuuzo. Wansi awo n'amaliriza ng'agamba nti akaseera katuuka ng'okubeera omulamu n'okufa byonna tebikola makulu ku kyonna ekintuukako nja kuba nkyaniriza. Bw'atyo bwe yagenze mu maaso okuba ng'ate awandiika ekiraga nti obulamu bwe bwandiba nga buli mu matigga agali gennyini. So byebimu ku ebyo bye yawandiise. Okusinziira ku nkuba eyasimbibwa e Dubai era bw'etyo n'etokomoka nga tesalikako musale nereka ekibuga kyonna nga kyanjadde amazzi n'ebitundu ebyetoolodde Dubai. Munange bw'etyo yamaze n'ebeera ng'ate emenya likoda era nga yagenze mu kifo ekisookera ddala okubeera nga enkuba gyesookedde ddala okutonnya ne largest rainfall levels nga ziri waggulu nnyo nga bw'okiwulira era nga amataba mayitirivu nnyo nnyo okuzaama. So nga ate bo abasuubuzi balumbye White House oba State House yes wali eri entebe ne bagenda maaso okuba ng'ate babaako bye bategeezebwa era nga ensonga zaabwe zino eza IFRIS zagenze maaso okuba ng'ate ziyimirizibwamuko not permanently but temporarily era nga baba bategeezezza nti essaawa yonna omukulu Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba ng'avaayo ayogereko nabo ku nsonga zino mu kisaawe e Kololo. Amawulire malungi kusooka President ayimirizza IFRIS temporary mpaka nga musanvu ensonga musanvu ddi mwezi oguddako ogwokutaano eri wa URA agenda kujja kuduukayo fine zonna ze babakubye byonna penalty byonna abijjeyo. Lindako abijjeyo yonna kusasula penalty nga musanvu agenda balaba abasuubuzi bonna e Kololo. So that is for now. Ate
emisolo ajogeddeko ki emisolo ejakiro talina kyalidala kyayogedde nga musanvu agenda kusinkana URA Ministry of Finance batuule ku nsonga za ngoye ze bapima mu kilo ng'ennyama ng'engoye ensonga eyo nga 24 musanvu fena ewa kololo buli musuubuzi nga musanvu beera kololo y'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba Sisimuka ng'asinzidde ku mpewo za TVM yagenze maaso okuba ng'ate ayogera ku nsonga z'omusolo mu ggwanga lyattu Uganda. Beesiimye nnyo abatamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga muno balina emirembe kuba bw'omanyi kigenda mu maaso mu Uganda muno otambula obuwuumayo wekka ng'oyogera. We have thieves in charge of everything here. Say that again. Thieves. That's a big statement. Hey. Thieves in charge of everything. Kati kamboze ekibuzo. Buli kitongole kya government kirimu babbi. Kambozemu abatulaba ku Sanyuka TV bino ebizimbe biyimuka nga temumanyi bannyini byo byabaki bina bannyini baani wano president najja enkya n'akola kye bayita lifestyle audit anti bajja ewakungu ne bagamba kino ekizimbe kikyo nti yes weebale kubeera mu pakasa tulage ennyingi zaayo n'enfulumu yayo abantu bajja kuddukira ku migongo gy'embuzi wano batuuke Nairobi ennyingi zaayo n'enfulumu yayo oli mukozi wa gavumenti abaana bo basomera St Andrews tuli dola $3,000 wano mwene wa gavumenti gwemanyi omwana wasomera Switzerland buli semester asasula dola $27,000 esomero omwana we mwasomera ono president wa North Korea mwe yasomera somero y'abaloodi akola mu gavumenti waliwo omugwe nakyali ennaku ezo natya swimming pool gyalina yenkana ya Sudire eri up country fa babimanyi bino tufunye n'enkanyanya nga bukyali actually beesiimye nnyo abatamanyi kigenda mu maaso mu gavumenti muno balina emirembe beesiimye nnyo abatamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga muno balina emirembe kuba bw'omanyi kigenda mu maaso mu Uganda muno otambula obuwuumayo wekka ng'oyogera ine eggwanga gagga ate nkusesa gavumenti sente eziweereza nezibwa bubbu so lwaki yegera omunene we NRM twamuwulira ennaku ezo omunene wa NRM gwe basanga awakane billions 6 badriver ze babba polisi yatugamba billions 3 ate mwe ba bodyguards b'abanene badriver b'abanene bw'olabanga omukozi wa gavumenti ngabbye ssente za gavumenti nawe zibbe no tokkiriza abantu kubba mwami Gashumba chief justice Oyinyiddolo yatugamba nti bw'obba ssente nga naye yabbye enzibe teguba musango gwe omunene wa gavumenti owe NRM badriver bo ne babba 6 billion from home abo badriver beetaga na award n'omudaali ate ababbi ate bo babbazaamu bbi nabo oyo omunene we NRM asuubulawa abatugamba zaali za mwami we omwami ng'osereka munyo gwe kungu simanyi wali olabye ku biliyoni ya sente explanation gye baatuwa omwami is a business person asuubula ki kati awo tuba tugenze mu lifestyle audit anti olugambye tusuubula tulage by'osuubula ennyingi zaayo n'enfulumu yayo mu badriver ba bodyguards naddala mu abanene mu gavumenti bw'olaba nga ssente ze batambuza mu bikutiya bw'ofuna omukisa naawe edduka n'ekikutiya bakumubbi ensi bw'eneetereera ng'obubbi buggwawo so ng'ate ye immunized jjajja yagenze maaso okuba ng'ayogerako ne ba immunized bazzukulu n'agenda maaso okubaako entanda gy'abasibirira ku nsonga y'okwegabagaba mu ngeri muba endala ffe Abaganda tetulina olugero lugamba zivugira aliwo olwo olugero lwa Luganda zivugira aliwo that means if you are not there engoma zikwerabira sibwe ekityo n'olwekyo abazzukulu okulagajalira obulamu n'okola obwamalaaya n'ogenda eno n'ogenda eri mwanguyiriza ki kyetubagamba tukimanyi twafiirwa abantu bangi ku lw'ensonga ezo tolina kwanguyiriza
Jebuvuddeko Prime Minister w'eggwanga ly'e Uganda Robin Nabanja yagenda mu ggwanga eri Amerika wabula ng'ate munange yagenda n'abakuumi be. Omukuumi omu bw'atyo n'abeera ng'ate amubulako yeenoonyeza Green Pastures yamuddukako mu bufunze so ng'ate omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse bulungi e UK era ng'agenda maaso okuba ng'ate asanyusa abantu beeyo ng'abafa bakula omuziki. Okiwulire kintu ekyo wabula nga ku lugendo luno teyali supposed kugenda yekka yali supposed okubanga agenda n'omukyala amanyiddwa nga Bettina Namukasa nga naye yali wakusanyusa abantu mu UK wabula ng'ate tekyasobose. Omukyala amanyiddwa nga Gabi Ntate yasatuimbira gospel Muthufo Kamara naye yabadde ku mugendo naye tekyasobose. Omukyala Chance Narubega naye yabadde ku mugendo munnange abadigida mudigidde kubanga obulamu bwakiseera teyasobodde kubanga ate naye agenda olw'ensonga nti bafunyeemu kaawo buzibuzibu mu mpapula zaabwe ez'okubanga ate zibatambuza bwe batyo banga tebasobodde kubeera ku boda wabula ng'ate ye Big Aya y'omu ku abo abasobola okuba nga ate bayitamu ne bagenda era nga yatuuka maridadi sana era nga y'omu ku abo abasanyusizza abantu ekiro ky'olunaku olwaliro. Weewaawo yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate abaako ka vidiyo k'abakolerawo nga yakatuuka e London. Yes, good morning Uganda. Manyika nakayimba ka Kasidi kagamba nti girl, you wanna come to my hotel? Oh, you gonna do all I had me. I think the way you carry yourself, girl, mukamanyi. So, this is my hotel room. As you can see the water? Yeah, it's a water view. London's on fire. It's this weekend, the return of the gladiator. Yeah, we're gonna kill her. London, we're already in the house. That's my view. You can see the side is a train. It's a beautiful view. Water view. Big things are going. You know what it is. London, it's gonna be showtime. Big Eye, Star Wars. Yeah, man. Alongside the one gladiator, Bobby One. See you there. Be no way. Check it. Muziki, mikono juu. Everywhere. Showtime. Afroganda. You know what it is. Bless. Good morning, Uganda. London, good morning to you. See you this weekend or two. Showtime. Bw'atyo Mama Fango niwe yalabise ng'ali kunyonya akomawo e Uganda zaabaya zo zaakwatiridde dda wali wonna era nga ava mu Bawarabu ke kabonero akasooka bw'oba mukyala bw'oba musajja bisere bisinga ebeera kanzo. So bw'atyo bwe yalabise munnange nga akomawo okuva ku trip y'esookedde ddala okugendako mu kibuga Dubai n'okulinnya ennyonyi naye nga bwe basuubiza nti mujja muwulira yagenze dda maaso okuba nga atatula mu interviews ez'enjawulo ng'abatottolera biki ebiri mu bwengula biki ebiri yo kwegamba nga ebintu yasobodde okuba nga ate abiraba naye nga bo bannayuganda abali e Dubai jjukira nti amataba nga wenna kunnyonnyodde gaagenda maaso okuba nga ate gabasalako naye nga kati embeera yagenze dda mu nteeko. Bano bagenda maaso okuba nga ate beekwasa full figure nti yeyavuddeko embeera eri mu kibuga Dubai oba yabadde mu kibuga Dubai. Bannange Maama Fiina tukwebaza okujja ku ddungu oba mu Dubai otulabeko. Just ekitansanyusizza kiri ekintu kimu tuleetera buzibu bwa full figure ne weetika full figure n'omuleeta mu Dubai amataba ne gatusumbuwa enkuba n'etonnya ennyingi etacya eddungu lyonna lijjudde amazzi lwa full figure buli lunaku tetonnya bweti nga tatambula. Leero lwalinnye ku nnyonyi emirembe gitubuze bannange kigena ennyonyi yeesoose gwe buli nsi gy'ogenda ogenda mu ng'amataba gajjula bwe gati full figure omulundi ogwasoose kasaba akuwadde iPhone 15 amataba takisi tezikyatambula metulo baazigadde ku mirimu batwetaaga tetulina ntambula tutambuza bigere bannange. Maama Fiina nkwegayiridde nga ndi ku mavivi wandibadde weeteeka full figure n'omutuddize Uganda kuba ne Uganda yalese si birungi abakozi b'eddiini bagadde amaduuka ekibuga abaana tebaagala kukola kyekigenda maaso full figure waleese ebisiraani by'oku ddungu entambula yasanyaladde gwani humwayo full figure tambula oddeyo president's advisor ogende munnango advising eri omukulembeze bambi omuleseeyo yekka tukwegayiridde.
Omukyala nene Lwasa yavudde bw'atinagira maaso kubanga ategeeza nga bwe yasobodde okucekinga ku Winnie olw'embeera eyabadde ereeteddwa ku social media nga muli yeebuuza ayinza kubanga awulira atya era nga yageze maaso kubanga alabula abantu abali eyo abasuubira okuvaayo bakole sitanti zaabwe bazikolere ku balala olw'okuba bo balina bye baagala okuggusa n'abategeeza nti musooke nga mulowooze ku bantu bano kubanga nabo baliko ababaagala baliko abantu baabwe banaawulira batya singa oba ovuddeyo n'olukaluka ekiboozi ng'okimulukirako olw'ensonga nti gwe oyagala okuyitawo. So mu mbeera eyo yagenze maaso kubanga agumya Winnie n'alabula ne ba stunt makers. So nga ye omukyala Nabatanzi yalaze obusungu bwe yabadde alina kwoyo bizinatete banange yawulidde bubi nnyo era nga tayagala namutunulako agamba nti oyinza otya okubanga ovaayo n'otandika okutegeeza ensi ng'ate n'omuntu gwe weesibako tobeerangako naye yanyize nnyo nga bw'okiwulira. Kobeerani obuyinza obwo I mean look at him mutunuulire mazima ddala n'avaayo nate kale bannaye weekazizza banne oguvubuka gwekazizza oguntu gwekalizza ku munne waagwo nayijjako ekifaananyi ekyo jjawo jayo some people honestly simayina tetuddamu muwa budde tagwanidde budde bwaffe tagwanidde budde obwo n'ozanyira ku omwana wa munno claiming nti gwe taata gwe ngaane ne bannange bannayuganda mulimba nnyo mbwera n'omwana mmanyi bwera nako mmanyaze mbadde mulaba Wennyini abo wenja okubanga atenteeka omukulu amanyiddwa nga Lwasa Emmanuel ono yavuddeyo mu bwetoowaze obw'ekitalo ddala olwawulidde nti omugaga Brian White akomyewo bw'atyo n'agenda n'abeera nga amusaba amuyambe amubbulule eryato gye lyamusuula munnange okuba nti mali ye etokomokeggwawo ayagala kudda olujjukira akaabiriddeko omukulu Kaguta Museveni okumala ebbanga naye ndowooza tawulirayo kanyego so bw'atyo yagenze maaso okubanga akaabira Brian White naye jjukira abamu ku abo abali ku lusege lwa Brian White tegezeza nti ku mulundi guno omukulu akasente mbw alabika talina naye nga ye wali mulamu kubanga obulamu bwe bugagga. Brian White mbadde nsaba onyambe ekimanyi tutwaza oganyanga Kampala ne munnange nzigira wairengeragesobola okuntaasa ntaasa Lwasa ng'akyakaabira emmaali yaseye omu ku bakyala be yaganzakawo n'ayanjula nako omukyala amanyiddwa nga Angel Nakawere naye Lwasa agamba nti ebya Angel okubeera olubuto yali tabimanyi era nga Angel yamukubye surprise nti yabadde ali awo nga Angel amugamba mbu yazadde. Yagenza olaba Angel amuweereza obugalo bw'omwana obugalo n'amugamba nti bebi waffe omulaba teyakomyawo n'amuweereza n'ekifaananyi ky'omwana ekiri fuulu wabula ekifaananyi yamuwaddeko katono ekifaananyi ekibulabwo yabadde ayita abantu bajje balabe ku bebi afaanana atya bagenza okutuuka nga ate ekifaananyi bakiraba nga ekifaananyi tebakiraba so agamba nti Angel vaayo omulage omwana bulambalamba ate adawutinga n'omwana okubeera owuwe era nga gye bigenda okuggwera mwanimaliriza nga muli ku DNA so Angel musajja mutwale mpolampola akyalina emisuwa gya looni okubanga emutwala atoleeta omusuwa gw'omwana kubanga ye agamba ebbanga limwayawukanira mukaawo akyakutankanamu naye nga bw'aba weerandi guudu yoga. Omukyala Caro Nantongo ali mu kulajana gyali olususu lwe lwononese olwa fesi lususumbuka nga lwa kikere era nga bimusobedde bambi yeebuuza akole ki yeebuuza kivudde ku ki tabitegeera era nga neesinzidde ku mukutu ogwa TikTok okubanga ate asaba abawagizi be bakole ki bamwe ku magezi ate nga y'omukyala Fiona Nyamutoro yabaddeko awo ku TikTok live for the very first time yageze maaso okubanga ate ayogerako eri abantu be ababuuza ebibuuzo n'abaanukula era nga ababadde beebuuza wakabira ki ajja atya okubeera Nyamutoro ate nga ava side eri baadde bamanyi Nyamutoro alina kubeera mutoro naye oli yagenze maaso okubanga ate abannyonnyolamu akatonotono awo. There's this question that is coming up a lot. Nyonyo for asking ate you are Nyamutoro ate how do you come from Nebi? Nyamutoro is actually an Alur name.
Nyamtoro is an Alur name. I don't think it exists anywhere else, any other part of the country. So Nyamtoro in Alur means a lady or a daughter of joy. Yes, so I am from Nebi. I thought I should clarify that again. Ebyo nga biwedde nga bwomanyi bannayuganda tebagwayo. Omukulu amanyiddwa nga Kakwenza we yasinzidde n'agamba naye kaakati lulimi ki ddala gwe Nyamutolo lw'ogenda okuba nga ate oyogera ne Kenzo mwogera lulimi ki? Gwe oli weeno ate Kenzo ali eno. Which language do you really speak? Kuba abasinga obungi bakkiriza mbu Kenzo tamanyi Luzungu naye ng'ate bambi yamala n'abeera ng'ate asoma era Oluzungu yalukugukira ddala. So ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Primasimwe yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate ayogerako ku basumba n'agamba nti abasumba abo bangi balina emize mu kyakyo omwo gy'otamanyi na muwendo era nga ye agamba nti okukera ku makya mbu akwate ekyekumi akwate ekiweebwayo akiweeyo mu kyaki afazaali anoonya omuntu oyo ali mu bwetaavu ye nabanga mutusaako esente ezo direct nabanga ekimu ekyekumi bwatyo bwakiwaddeyo ndano okuba nga atakiwa omusumba n'akizza ku ki ku lulimi lwoba ku mumwa gwe era nga yagenze maaso okuba nga ate still ayogera ku nsonga y'abasumba okusosola mu ki mu makyaki nti baaniriza nnyo abagagga abaavu ne babaleka eri era n'ategeeza nti kizibu nnyo okusanga omwavu nga mukwano gwa musumba mu kyaki. Okitegeera naye abagagga baba mikwano gyabwe ne bwatuuka leeti mu kyaki ekifo kye kibaawo nga kiri sikiwa gwe omwavu oyimirira n'obukongo bule ne bukufuuyirira. Bruno ke yes twamulabye n'omukyala era gwatugamba nti kakyala ke era ng'omukyala bambi muzito yavuddeyo awo n'atuwa akayimba n'atugamba nti akayimba ako baakakola ng'omukyala olubuto luto lwakagwamu omukyala naye muki muyimbi kakati we twogera olubuto olukulu era asulirira naye nga yavudde era n'ategeeza nti amawulire amalungi agava ku sayidi essaawa yonna agenda fuuka Nnaalongo mbu olubuto lwaki lwabalongo kakati bangi bagenze maaso okuba nga tebataagenga Dora Muzungu omukyala oyo era nga naye yaliko omukyala wa Bruno ke n'amulangira wano ebiyitirivu bye twasobola okuba nga tetulaba era nga naye Nakawere yali yakazaayira Bruno ke gye buvuddeko awo. So Sekawere ono ye wa Sekawere tagenda buvaamu buli ssaawa agenda kuba Sekawere kaakati nno omukyala ono oluvannyuma mbu lw'okumutaagenga ennyo yavuddeyo n'agamba bannange mumbeeredde ki nze nkooye muveeko nze omuzzukulu w'ab'enseenene nabagamba nze sideetinga busajjasajja nze ndeetinga ba pilots ba judges ba senior states abantu we bati abagwa mu ttuluba eryo bino ebya Bruno ke bya postinga ne muva eri ne mubanga muntagenga mundooza temulina soba munveeko nze abantu balayisi gwe nasooka deetinga mubulamu yoyo Bruno ke era awe nakoma era siri kiddamu wabula mu byonna neebaza Bruno ke okuba nti munange yannyambako nenfuna femu kubanga okuva ensiro yategeera nti twedeetingako emaali yange etambula ddala bulungi anti atunda kizigo okiwulidde so bingi abo yagenze maaso kubanga akola ki akoonako naye nga yabasabye mumujje mu level zaane za Bruno ke kakati nga amaze okutegeeza ensi n'ekifaananyi n'akijjayo eky'omulenzi ba amatooke ennaku zino ng'era pilot mbu mulambirira wololo omwana n'avaayo nga amaze okukola research n'agamba nti omukyalo oyo alimba omusajja oyo amwesibako bwesibi tabeerangako na bbaawe yes omusajja pilot naye wansi yiri eri abamu bagamba mukongo ono agamba mu South Africa buli omu ayogera kikye naye nga mu bufunze baakizudde bakoze research nga Dora tannabeerako mu mukwano na pilot bino byonna mbw'abeeyogeza bujja. But he's a South African. Yes, he slid into my inbox. I'm a Ugandan, and he slid into my inbox. If Americans can slide into my inbox, who is a South African? Jakalo yo mwala mwana kuzeka audio kano wana basobola kafuna. You can even screen record this. Or your guy, that's Mutangana. He's a South African pilot. He's happily married. Mvubuka mto. Never nanga abana katajio gufananyi gwa Google. Instagram, she's trying to cause abantu. Oh, yo, nyuga Mutangana mtwala. That's Chris Mutangana. Go to Instagram and check. Let that girl also get a life. Okay, but let her get a life. Come on, you people. Let that girl also get a life. Okay, but let her get a life. Come on, you people. Pilots don't just date everybody.
Olowooza lwaki ebigambo kasasiro mu luzungu waliwo trash, waliwo garbage, waliwo crap. Nkasasiro alimu ebika. Toyinza vayo n'omala gatomera crap. Come on. It can't be. Mana besaawo. Dola mwana gudde mbutayagala kamanyiro ulira. You're either saying this because you're young, you're a kid, or because of ignorance, okay? Naye kankomawe bisingawo kebera mu comment section onyike ku link ogende ku YouTube. Dora yayongedde okubategeeza nti mwabalowooza nti Bruno asobola okuvaayo n'ajjayo omukyala gw'ayagala ku mutima n'amuteekaawo n'amugya mu gallery mwerimba nti kubajja kufiirwa basaponsa ina bangi abamuteekamu ssente so tasobola kuvaayo kubanga yeefiiriza katale era n'abategeeza nti yasecuringa future ye kakati atuula mu first class mu nnyonyi kubanga alina ki pilot naye nga yasajja kubanga nkulisayo nyeragira ku mwana muwala amanyiddwa nga Prima Kardashian naye yagenze maaso kubanga ate avaayo n'awayamuko ku mboozi ya Josted byavaawa byakomekereza waki ekyamujja mu bufumbo biki ebyaliwo gwoba oliawo byetasobola kumanya ate nga bino bangi bibajjemu bangi bali eyo nga munnange ebintu ebifaanako ebiti bibalemeseza okubanga ate bambi batuula mu relationship okiwulidde kabekuweeko ate oluvannyuma mbeere nga nkwesiibulira. Love yobutene yakubye etya? A girl out there might be listening. Naigira ku story yakubye etya? What was the problem? Love yobuto, me, I was dating an artist who became an artist. Nga tuli mu relationship because then nali nsoma. Yali mu senior 5 nga yali form 6 vacation we namulabira ngakola some studio. So ne tubeera nga tutandise by'abaana bato. Ne tutuuka n'enzaala mangu. Harika tuobo zadde mangu, those insecurities, you get stretch marks, you have a kid, you cannot ostegedde. Kati ne tutuukanga nze ndaba nkaddiye neke nyini ndipuli I'm so insecure about myself, I'm fat, I'm what, and then he's now a celebrity. Kati nafuuka celeb. Atuba manyabo. That was the worst experience in my life. The stars no mundoza love sana tonya ziga gona galavu nagatonya ga wole ga gwayo. Elanzo msijanga nowabanyyiziza kinuma ne sikyasakaba because kati ndoza naguma nnyo. Babu wo akabasala amalodi yonna. Amaziga boga kasukeki. Nakadikira kololo. Babu gamba ino mwale kololo buli lunaku. Ngokolo okivuga n'ogendayo. Ngendayo nga nwana nga bakubanze nze bankubaze yonza abantu ali wachimanti nwanyi. Mpibikonde kiki? Kwa nze nalina love yekito njaga boyfriend wange I'm very insecure. I'm always fighting with women on social media. Facebook nga twevu mawetu ne twefiirako nga tulwana buli ssaawa naye ne ntukale kiga nti biba bya kito just oba tokola oba oliawo olowooza musajja gw'oliko gw'otunuulidde naye kati omukazi nga weekolera olina bills okola skin care ssaawa zino omuvubuka kuba atya oluyi anoneka skin namuka rutini naye nga yibbe bali bya buto bwenzi nnyo mositwala nangaffe bwenzi musajja so okwenda nayenda washutinga video ne weeraliikirira Vixen atadda bwakola ki ne weeraliikirira jukira bali bato baana b'ekkololo bannange kati nali nazaala nga sitasi amabala g'ekkololo sitagagendamu ninobeera waka n'omwana ate ebiseera ng'oli lubuto kisukka ng'olina serebu asobola okukuba godiikudde kubanga asobola okwenda tosava wako oli lubuto tolina kyosobola kukola n'asooka yenda baserebu akuleka ne mu nnyumba nga wiiki 2 ngaweereza kasente olwo nga tamanyina gyali tomuwuliza aba mwali mpola bye bibakubya omuyaye yageze ate oboza tomanyi gyali oba oyagala ki Mika alina akatu kawadde omuvubuka. Why would a man wake up and go togambye mukazi gy'ogenze tomuwadde ssente naye gwe n'osalawo ogende oba opangisa apartment obeere n'omuwala malaaya obeere naye wiiki 2 nga tomanyi munno gwe walese waka nga mulina n'omwana kyalya wasula eyo eba relationship oba omuntu abeera mu prison.
Bwegatya bwegabadde agolunaku olwaleero full package gyenkuwadde kasuubire nti onyumiddwa ate nobanga ofunamu n'ekyokuyiga mbadde pije okubanga nkuweereza bulambalamba yesa ngenda kubanga nsabamu ngoyo atakuumira mpera asigale nga abankuumidde bantu bange abanjagalire ayanukule essaala zammwe gwate ne bakubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti mukwano subscribinga bulambalamba nenyongera okujjukiza nti for airport pickup still tukyagendera ddala maaso kubanga tetuzikola. Don't hesitate to hit my box nja kubanga ate nkukwasaganyiza ddala bulungi mubeere bulungi atakuumira mpeera abankuumire mweraba.